Rasta. Chechiru. Enzaliwa blood. God is power. God is power. Not people's power. Mobwala gino waka. Abanya gafe. Ampita neitala kejo. Enya lya Flora kejo. Amanya ag'obuzaale. Abdul Hakim. Kadugala. Abdul Hakim okola mulimu ki? Njoza ngoye. Ndiddo binjoza ngoye. Esewo. Kiki wanjagadde okwogerako wakati omuli eno mu ghetto storage. Tuli eno mu ghetto. Abamu Bale bayise ekyakale mwenga mmwe. Waka buli omu akaaba. Kyembeera waliwo God's budget. Okukaaba tekusobola kuggwa kuba onoonya akakadde waliwo anoonya akawumbi. Waliwo anoonya ekikomando ekyokulya. Waliwo anoonya okusula. Kale ekyembeera yo tesobola kukyuka nga bw'oyagala okuleka kigambo God's budget nti ntegeka za Mukama. Esebo. Ogambye wali dobbi. Esebo. Wano okola? Wano wenkolera sebo. Obeera. Era wano wennyini mwembeera. Tegeeza osula mu bizinensi w'okolera ate w'osula. Lumanya embeera ya ghetto. Kweyiya tera n'akagundi era okalaba. Kweyiya bweyiya. Naye era nvumirira kuba sisobola kugamba nti ate nkole bino na biri ebitajja. Nina okukola ekintu ekizimba eggwanga kuba nange nteekako mu ggwanga ettaffaali. Esebo. Embeera eno ekwisiza ekya gwe nga muntu. Embeera nga nze sigyemulugunya olw'ensonga nti kyonna kyendi Mukama bw'atyo wantegekedde. Sirina gwe neekwasa nti embeera enyigiza ku lwa gundi nti oba nenyigiza ku lwa gavumenti. Nze sibirabanga bano abavubuka abalala bagamba nti gavumenti etunyigiriza tukubye obwavu. Mu gavumenti eno mulimu abafuniddemu ng'era bagagga. Mulimu n'abatafunyeemu nga bwe balowooza. Naye nga buli omu alina omugabo gwe gw'alina okufuna. Esebo nze era ogwange ngufuna Mukama gwantegekedde. God's budget. Esebo. Kati ifo tetunagenda wa. Nanjagadde tumanye nti gwe embeera ekwisiza ekya kale nga tuzeeyo. Ekyembeera. Embeera ennaku. Ekisooka embeera teyandimpisiza bubi naye bavubuka bannange nabo manyi mikwano gyo gikkumira mu mbeera ate gikujja mu mbeera. Kati ekizibu kye tulina abannaghetto tetwekkiririzaamu kimala. Bannaghetto tetwekkiririzaamu kimala. Twenyooma tulina bye tulinze batukolere ekintu ekikyamu ennyo. Ffe kennyini tuli muno tuwera naye tetusobola kwekola mu mulimu kuba gavumenti yateekawo ne ssente ez'emyoga. Ndako oyanga agamba oyanga akona ku president wa ghetto. President wa ghetto ye talina kyakoze kubanga omulimu gwe mukulu kulaba president gwe yamuwa kulabirira ghetto. Naye ffe tetumulabanga nako eno mu Katanga. Tomulabangako gwe nga gwe. Simulabanga ngako nga toba president wange wuuno. Nembeera awo nesinenya nti President Museveni kuba ye yannondera ambassador alina omutuusako obubaka. Naye alina omutuusako obubaka yatakoze mulimu gwe. Mr. Buchaman. Kyogezako tegeeza. Nti omulimu gw'atatuukiriza Mr. Buchaman kubira omulanga abaana ba ghetto bakulindiridde naye tebakulaba ate nga ggwe eriiso lyabwe okwatusiza eggulire wa president. Tozze mu ghetto abaana bakyayimba ekigambo kye bazze bayimba tuli bubi lwaki tebakulabako. Gwe olina okugumya abaana president waabwe noba tolina ssente zobawadde naye gwe salako mu matwale abaana babongeko mu magezi amanye nti blood waabwe bali bakuwe n'ebirowoozo osobola bitwalewo omukulembeze w'eggwanga. Esebo. Oyinza osanga ye nga ye president wa ghetto akola okugwenga okutuukiriza nga luli bwe yakola nga tuzzeko emabega yayogerako n'agamba nti abaana ba ghetto yali abasabirira ssente kuva mu gavumenti
nti abaana ba government abaana ba ghetto bali bubi okyogerako ekyo kwako tulaba yaweebwa n'ensimbi ez'okuweebwa mu bantu bano abali mu ghetto abateesobola ddala nnyo abantu bateesobola wamu ne bayitira kawunga n'ebijanjaalo kubanga bibayambako okyogerako ki ekirwadde kye tulina mu ggwanga tuli ba selfish bannakyemalira tweyagaliza tikati ne bucya ne baba bamuwadde ssente ezo ez'okujja mu ghetto tasobola zireeta kuba ekirwadde ffenna kituluma tweyagaliza teri ayagaliza munne kati n'omulimu gwe bamuwa agusa just embuto ze era kati ye abeereyo mu biiki ze abeera mu kulya ssente baana bamuli ku lusegere kati ffe abala tatutegeera essebo kyewanjagadde omwogere abeko kyatusaamu esooka omusajja oyo omwagala Mr. Buchaman ng'omuntu musajja mulema ate rasita naye enkola ye yetali nnungi ti yandibadde nze mukubira omulanga ajje mu ghetto tumulindiridde ajje atubongeko tumuwe ebirowoozo byaffe kubanga ye pulezidenti waffe pulezidenti Museveni gwe yatuwa ne Kasarine kusaasira ne Fufiga tebalabise mu ghetto bali eyo bo bali kulya masappe ye pulezidenti wa ghetto yaliwo aho statement z'obadde oyogera olinyanga agamba taliimu pulezidenti wa ghetto muno temuli era ye gwe omulimu gwe bamuwa munene ku ye bamuwa omulimu naye munene ku ye era tetulina pulezidenti wa ghetto kubanga senga tubali tuyina twandibali tukyatinganga naye buli kaseera namanya n'ebizu byaffe bituluma tulina ebituluma bingi naddala mu ghetto ensula ebeera mbi ebyendya okuwanda abaana amabaati wano gakaddiye ghetto kwegeta kweyiyayiya kweyiyayiya ate n'amateeka ganyigiriza ghetto amateeka liiso lya ghetto tegalaba walala gakola nnyo mu ghetto buli kamu ghetto n'oba olina kyokola ne basobola okuteekako amateeka nga bwe balowooza tebalaba kati nga nze afaanana bwati bagamba omuyaaye oyo mubbi olw'okuba nti nfaanana bwe nti so nga kino si kyendabika kino kyendabika si kyendi bagamba nti ebiseera ebisinga abantu abaddanye abantu ngaabo ababeera basibye enviiri babayaaye nga bwokyogedde n'ogamba nti balaba oli mubbi bintu ng'ebyo tebeesigika be batera okutwala obusawo bw'abakyala okuba abakyala bagamba nti babasingayo ddala okubanguyira okyogerako kigwe nga gwe bakyogera nnyo ddanye abantu ab'enviiri buli omu balaba nga alina enviiri amuyaaye ekintu kyenkyogerako tekisooka ffenna tukaaba ti gavumenti etufuze bubi ffenna tukikaaba ekyo naye abali mu ggwanga tebasibye enviiri nganzi abatwala eggwanga mu maaso era nekyagulanyi weyagenda mu byobufuzi nasala enviiri abadde ghetto gladiator nasala enviiri nafuuka omuntu nti enviiri nga balaba kintu ekyobuyaayi naye teri wa nviiri rasita nganze ayinza kubba kawumbi ka ssente teri rasita ayinza kubba kawumbi ka ssente okulekawo bagentleman abo abaferesuuti abo abambala amasuuti olyangaako na bobi bonna abo bobwalagi oyo bobwalagi naawe mwana kubanga naye era yasita yadda yegomba ebyabaloodi nemanika naye yegomba ebyabafere abasiba enviiri olete tuba tulaze kyetuli kitegeera kubako ti okusiba enviiri ezo bwe omujjukira akwekengera neggwe n'owaayo n'ova nazo lwaki nti gwe omanyi kyoli toli mukyamu era obeera okikakasa abantu nti siri mukyamu naye olina akiraga abenviiri bayaaya abenviiri bakuba abantu abenviiri bakola batya ne teri wa nviiri akola keesi nene okusinga abo basajja abamasuuti tekiriyo neva okuba ndaba statement eriwo eregesogeramu oyanga agamba nti corruption ejjudde mu ggwanga lyaffe ffenna kyekirwadde ekituluma nze naawe n'oli ffenna ekirwadde kituluma obeera munnamawulire akwata amawulire ogakwata kusinziira ku gundizo ku bigendererwa byo si ku lw'eggwanga n'okwata eggulire ng'oli akuwadde ssente tukola booti bino bisangulemu kola booti
ate okolera ggwanga ate n'okiza ku lw'olubuto kugamba neweekoleranga ggwe so nga munnamawulire liba liiso lya nsi yonna munnamawulire yandibadde omuntu ow'ensi yonna naye ate yagenda neyeefunza neyeefuula ye nga ye ne famire ye ekintu ekikyamu nti webeera nguzi ffenna tuli bali ba nguzi ogirya ku mwana wo ku muganda wo ku chairman oba LC1 n'agikulyako gwe weekya natateeta buvunaanyizibwa bwolina kufuna nti bakansala ne batatuukiza buvunaanyizibwa bwabwe obona buli bwa nguzi MP wewuunye can you imagine MP beesalira ssente MP honorable bafuna obukadde abiri n'okusingawo bavuga mmotoka za bbeeyi mpenkoni ze bavuga naye nga n'emmotoka zino entonotono zibatuusa gye balaga n'olw'enguzi n'obubbi n'obutakkuta baagala ziri ennene okweraga n'amalo ge tulina nga ffe naddala abafirika tuli arrogance ebintu byetulaba ng'ebyamakulu temuli netuleka ebintu ebyamakulu netugenda ku bintu omutali kati enguzi tugirya ffenna teri atalya nguzi okuleka nga totegedde kyoba oyogera naye oba otegedde kyebayita enguzi kisinziira kubanga enguzi eri sayidi bbiri ti enguzi osobola okukola ekintu oba olikale oli wa booda nga tolina kataala example oli wa booda naye tolina kataala kati ate nosanga owa traffic nogaye afande badde nyinawo ettaano kangende nteekeko akataala nsonyiwa oba owadde enguzi naye ate oba afande aba akuyambye naye ate owadde nki enguzi naye ate oyambiddwa kuba senga agaana ate ajja kuteekawo embeera ekunyigiriza sigisapootinga nkugambye nti enguzi eri paati bbiri waliwo enguzi ekose eggwanga nobawo enguzi eyamba eggwanga example enguzi eyamba eggwanga kugereza kwa fande kati enguzi ekose eggwanga kati nga paalamenti yaffe abasajja abazungu ne bajja wano ne bagiwa ssente neyisamu amateeka gaayo example bayisako Monsanto company wajulyako kampuni eyo ogimanyi kampuni eyo Monsanto si nnungi eri abantu n'okuba ne bamemba paalamenti nabo bafa bufiiki ssente. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu